أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wawuliza baffe abalungi olwaleero inshallah tugenda kutandika hilka yaffe ey'okubiri, episode yaffe ey'okubiri. Mu episode yasooka twabanjulira ne tubagamba nti erinnya ly'omusomo gwe tusoma baliyita ilmu al-fara'id, baliyita ilmu al-fara'id. Ne mbagamba nti al-fara'id jamu fariidha, al-fara'id jamu fariidha. Naam, fara'id jamu, fariidha esinjula, fara'id migabo nga mingi, fariidha nga guli omugabo gutya, guli omugabo gumu. Ekigambo kino al-fara'id obdilati ya hamza, obdilati ya hamza lianna liya waqa'at ba'da alf mafa'il au shibu mafa'il وكانت في المفرد مد مد زائده فصارت فرائض. نيغا اصله تشاليتي، اصلها تشاليتي فرائض، فرائض، فرائض ye asulu y'ekigambo bwe kimala okuba nti kyali bwe kino nti fara'idh ne bakikyusa ne kibeera fara'idh olw'ensonga gye mbagambye. Songa ki tiya eno yajja ba'da alif mafa'il au shibuhu mafa'il nga yeno wakanat fil mufrad, atenga musingiro y'ekigambo kino mulimu maddu zaid, mulimu maddu nga nyongeza mu kigambo ekyo fasarat fara'idh. Tamamu ya ilmu gye tuli mu kubeera nga twogerako. Nabagamba tikibayita fara'idh huwa li'ilmu yu'rafu bihi, ye ilimu gye tumanya nayo man yarif, ani asika, wa man la yarif, nani atasika, wa miqdaru mali kulli waritha, na buli mugabo gwa buli yenasika gwateekeddwa okubeera nga afuna okusinziira nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayigiriza n'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tamambo twamala okumanya erinnya titusoma ilmu al-fara'idh, twalaba ekintu ekyokubiri nisbatuhu, nisbatuhu. Ilmu ya fara'idh eno tugijjawa, nabagamba nti nisba yayo eviira ddala mu kitabo ekitukuvu Qur'an, era nga twatandika okugenda nga kutematema aya eyo before nga tetunaba kubeera nga tuyingira munda mwa ilmu. Twatandika Allah yagamba auzu billahi minash shaitani rajim yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini. Yatulamira Allah subhanahu wa ta'ala eri abaana baffe betuzaala, abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi, lidhakari mithlu hadhil unthayaini, ng'omwana omulenzi aba alina emigabo ebiri ate omwana ow'obuwala aba alina omugabo gumu. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakikola bw'atyo? Olw'ensonga nti omwana ow'obulenzi ono ye yalina obwetaavu obw'amaanyi mu kubeera ne ssente oba mu maali, okubeera ne maali yabwina mu biseera bye eby'omu maaso okusinga omwana ow'obuwala. Olw'ensonga nti omwana ono ow'obuwala ye atuuka, taata waffe bw'afa nga tuli bato, yono omwana ow'obuwala atuuka ne babawo abamwegomba ne bamutwala. Saate omwana ow'obulenzi ye talina bagenda kumwegomba bamutwale. Eyo ensonga emu. Ensonga ey'okubiri, omwana ow'obulenzi yalina obuvunaanyizibwa obujjudde okulabirira famire ye. Saate omwana ow'obuwala ye balalirira mulabirire. Then n'ensonga ey'okusatu, ti omwana ono ow'obuwala ye bw'alemwa gy'agenze, yagenda mu bufumbo n'alemwayo olw'embeera ez'enjawulo, enguguuza azisiba zikomyawo ewa muganda w'ono omulenzi. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala omwana ono ow'obulenzi yamuwa emigabo ebiri ate omwana ow'obuwala Allah n'abeera nga yamuwa omugabo gumu. Fa in kunna nisaa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Twagamba nti omuntu ono aba afudde bw'aleka abaana ab'obuwala nga basukka mu babiri,
nga bali babiri n'okusingawo falahunna thulutha ma taraka bagaba n'omugabo gwa 2/3 kwekyo ekiba kirekeddwawo mukadde waabwe. Ekyokulabirako nja kiddamu katono nga bwe twagamba luli. Allah yagamba nti yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Allah yatulamira okuba nti tuwa abaana b'obulenzi emigabo 2 ate omwana ow'obwana tubeere nga tumuwa omugabo gumu senga tufirwa mukadde waffe n'aba nga atulesewo mathalan ekyokulabirako waladain abalenzi 2 n'alekawo wa binti ne mwanyinaffe oba ne sisita waffe omu atulesewo abalenzi 2 n'aba nga atulesewo ne sisita waffe omu n'atulekawo ne jjajja waffe taata wa taata waffe gwe tuba tuyita jjajja n'alekawo ne jjaddi ne jjajja. Nono taata gwabeera ayitaani gwabeera ayita jjajja yaani ono abazaala taata then n'alekawo ne ummu n'alekawo ne maama waffe. Tamam falil abu taata waffe wano taata w'omufu jjajja waffe abeera asikira kimu kya mukaaga liwujudi faru warith olw'ensonga nti wasigaddewo abasika nga be baana banene ababiri abalenzi nono omwana ow'obuwala atya nono omwana ow'obuwala omu walil jaddi ate waneno jjajja mahjajja wa jjajja ono ffe gwe tuyita jjajja abaana naye taata we ye waneeno jjajja waffe ono azaala jjajja azaala taata wa taata mahjubu bil ab abeera excluded totally from inheritance olw'ensonga nti wasigaddewo taata azaala omufu so ono jjajja abeera talina kyakola ki talina kyabeera nga asikira. Walil ummu sudus maama wa taata waffe oba maama wa maama waffe yafudde yabeera nga asikira naye omugabo gwa kimu kya mukaaga liwujudi faru warith. Ate banene abaana bano ababiri banene abasigadde abaana ababiri ab'obulenzi n'omwana ono w'obuwala basikira albaqi oba limenda basikira ekibira kisigadde nga lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn nga omwana ono w'obulenzi alina emigabo 2 ate omwana w'obuwala abeera alina omugabo gumu. Bwetutunira neno asul masala LCM ebeera 6. Tamam bwe tugabanya mukaaga mu mukaaga eno eya taata alina kimu kya mukaaga ebeera emu ate nene ey'amaama ne maama naye alina omugabo gumu kiba kitegeeza nti maama w'omufu ne taata w'omufu bafunye emigabo 2 rimenda ebeera ya 4. Kati eno 4 tugabanyako abawala ono sisita waffe omuwala alinako omugabo gumu out of 4 ate banene abalenzi balinako emigabo 2. Kati wani kiba kitegeeza tugakuddamu tufune LCM endala nga LCM endala egenda kubeera adadu ruus alwaratha omuwendo gw'abaana bano wantu tulina abalenzi 2 nga buli mulenzi alina emigabo 2 kitegeeza tubala nti bali abalenzi 6 n'omuwala omu wikizi 7 kakitegeeza nti LCM ebeera 7 kati 7 eyo eya LCM gy'emigabo gy'abaana bano abalenzi balinako emigabo 2 ate omuwala alinako omugabo gumu. Allah yongera n'agamba nti wa inkanat wahidatan falaha nisfu saate bwafa omuntu ono abeera afudde bwabeera nga alese malesh fa in kunna nisaa fawqa thinatayn bwabanga alese abaana ab'obuwala 2 oba okusingawo ku bawala 2 balina emugabo gwa 2/3 ne bagusikira ddi senga babanga tebasigaddeewo na muganda waabwe mulenzi. Ekyokulabirako abasika be tulina maama w'omufu tulina ne thalatha banat tulina ne bawala b'omufu bameka bawala b'omufu 3 ne tubeerawo ne ukhti shakika ne sister w'omufu nga bagatta taata ne maama ne tubeerawo ne ukhti al-ab ne sister w'omufu nga bagatta taata yekka. Tamam kakati waneno tukola tutya maama falil ummu sudus maama asikira kimu kya mukaaga liwujudi faru warith wasigaddewo abasika nga basika abasigaddewo banene abaana ab'obuwala abaana b'omufu 3 ate banene abaana b'omufu 3 basikira ki basikira 2/3 lwansonga ki litaaddud omuwendo gwabwe gusukka ku 2 bali 2 n'okusingawo ate n'ekirala nti wala adami wujudi man yu'assibuhunna tewasigadde omuganda wabwe mulenzi agenda kusikira nabo nfisi wal ukhti shakika ate ono sister w'omufu nga bagata taata ne maama albaqi asikire kye kibeera kikoze eki ekibeera
kisigaddewo oluvannyuma abanene ba sisters bano abaana b'omufo abasatu okuba nti bafunye omugabo gwabwe gwa 2/3 ate ono ukhti al-abu mahjubatun bil ukhti ash-shaqiqa. Tamam, ne tugamba nti wa in kanat wahidatan falaha nisfu, saate senga abanga asigaddewo omwana ow'obuwala omwana ono ng'omufu gwalese yekka, omwana ono abeera afuna omugabo gwa kimu kyakubiri, afuna omugabo gwa kimu kyakubiri. So wano eno omwana w'omufu omuwala aba afuna omugabo gwa kimu kyakubiri, maama aba afuna omugabo gwa kimu kyamukaaga. Ebyo twabiraba ne tugamba nti mu baana bano tutwaliramu n'abazzukulu ab'omwana ow'obulenzi. Ayinza okubanga omuntu omwana gwalese nga muzzukulu we obanga ali mu baana yekennyini be yeezaalira nga be twalaba omulundi ogwayita. Tamam, katugende mu maaso ne aya. Allah yagamba wal abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wal abawaihi, n'abakadde ababiri taata ne maama, likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Buli omu aba afuna omugabo gwa kimu kyamukaaga senga omwana waabona abeera afudde aba alesewo omwana ye kennyini gwazaala. Kati twogera abakadde ababiri mubaamu ne jjajja abazaala taata oba jjajja abeera azaala maama. Tamam, ekyokulabirako alwarafa abasika be tulina. Tamam, tulina maama w'omufu, ne tubeera ne abu ne taata ow'omufu, maama ow'omufu ne taata ow'omufu, wajjaddi ne jjajja ow'omufu, maama azaala omufu, taata azaala omufu, ne jjajja azaala omufu, wa binti omufu aleseewo n'omwana we omuwala. Tamam, omufu aleseewo n'omwana we omuwala, aleseewo ne binti ibuni, aleseewo ne muwala wa mutabani oba gotwandise sani's daughter. Tamam, falilu ummu, maama wano asikira kimu kyamukaaga. Lwaki afuna kimu kyamukaaga? Liwujudi faru warifu, wasigaddewo omusika nga ye mwana ono ow'obuwala ne muzzukulu w'omufu ow'omwana omulenzi. Walil abdi, ne taata naye afuna kimu kyamukaaga. Walbaaqi, n'ekyo ekinaaba kisigaddewo ta'asiban, taata afuna kimu kyamukaaga. Lwaki afuna kimu kyamukaaga? Liwujudi faru warifu, wasigaddewo abasika nga ye mwana ow'obuwala ne ono muzzukulu w'omufu. Walbaaqi ta'asiban, ate n'abanga ajja kutwala n'ekyo ekinaabera kifikiddewo. Lwaki? Liwujudi faru warifu muannath, abasika abasigaddewo baana ba buwala. Kanako kakulu, senga taata w'omufu asigalawo n'abaana b'omufu nga baana ba buwala, taata w'omufu afuna omugabo gwe w'ekizi kimu kyamukaaga ne tumuwa n'ekyo ekibeera kisigaddewo. Ne taata w'omufu abanga asigaddewo n'abaana b'omufu nga baana ba bulenzi, taata w'omufu asikira kimu kyamukaaga kyokka ng'omugabo gwe. Tamam, waneno tulina binti muwala w'omufu. Muwala w'omufu waneno afuna omugabo gwa kimu kyakubiri. Lwaki afuna kimu kyakubiri? Li infiradiha, asigaddewo omu mu baana b'omufu, asigaddewo omu ng'omuwala mu baana b'omufu. Ekyokubiri, wala adami wujudi man yu'asibu laha, tasigaddewo na muganda we mulenzi bwe bagenda kusikira kiba kikoze eki, kiba kifikidde. Oluvannyuma lw'abano bannannyini migabo buli omu okubeera nga afuna omugabo gwe. Kati wano tulina waneno omuzzukulu, omwana ow'obuwala, muzzukulu binti ibuni sani's daughter, muwala wa mutabani w'omufu, ye abeera afuna kimu kyamukaaga. Takmiratu thuluthaini, olw'okujjuliza omugabo gwa 2/3 ogugabanwa abaana ab'obuwala. Tamam, Allah yagamba nti wal abawaihi, n'abakadde ababiri, likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Katugambe nti waneeno omufu ono mubala eno baalese wano aleseewo jjajjawo omukazi azaala maama we, ne wano n'ajja n'alekawo jaddi, ne jjajjawo omusajja azaala taata we. Ayi, nga taata we yafadda ne maama we naye yafadda, naye nga waliwo abazadde abamuzaalira abakadde, ye baabeera ayita jjajja. Waneeno falil jadda, jjajja ono afuna kimu kyamukaaga. Lwaki kimu kyamukaaga? Liwujudi faru warifu, ate jjajja ono omusajja, jjajja omusajja azaala taata we,
taata w'omufu naye afuna kimu kya mukaaga liwujudi faru warithu walbaaqi ta'siban nasikira n'ekyo ekibeera kikoze eki n'ekyo ekibeera kifikidde. Allah bw'ayogera ku baana aba ategeeza abaana abazaalibwa omufu n'abaana baabwe ab'omwana omulenzi. Then Allah bw'ayogera ku bakadde ababiri abeera ategeeza taata azaala omufu ne maama azaala omufu n'abazadde abazaala abazadde bano bajjajja b'omufu. Tamam. wal abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad. Senga omuntu ono aba afudde n'abanga taleseewo mwana wawarithahu abawahu fal ummihi thuluthu. Then abakadde ababiri okusika kwabwe taata ne maama olumama abeera afuna omugabo gwa kimu kya kusatu di senga omwana we abamufuddeko abanga talese mwana. Ekyokulabirako aliwaratha abasika be tulinawo taata wani taata w'omufu ne tujja ne tubeerawo wa ummu ne maama ow'omufu. Tamam, tulina taata w'omufu ne maama w'omufu wa ukhti al ab ne muganda w'omufu nga bagatta ne muganda w'omufu nga muwala nga bagatta taata yekka ne baawula maama. Tamam, nuwazi itarikati dizai na wazi itarika dizai bantu bagabira ku kyemigabo gyabwe. Fali ab taata ono asudusu taata asikira omugabo gwa kimu kya mukaaga walbaaqi ta'siban n'atwala n'ekyo ekibeera kikoze eki n'ekyo ekibeera kisigaddewo. Lwaki taata afuna kimu kya mukaaga n'asikira n'ekyo ekibeera kifikidde? Lwaki? Olw'ensonga nti tewasigaddewo musika mu baana ba bulenzi. Tamam. Walil ummu maama w'omufu wano maama w'omufu afuna omugabo gwa kimu kya kusatu. Lwaki? Li adami wujudi faru warithu tewasigaddewo musika mu baana b'omufu wadde abaana b'omwana w'omufu ab'omwana omulenzi. Walil ukhti al ab ate ono muganda w'omufu sister w'omufu nga bagatta taata ne maama la taifu talina kyagenda kusikira. Lwaki? Liwujudi abu olw'ensonga nti wasigadde wani taata w'omufu. Kino njagala ab'ebitiibwa tubeere nga tukiwulira bulungi. Baganda b'omufu senga wasigalawo kitammwe nga muganda wammwe yafudde baganda be mwenna mugatta taata ne maama mugatta taata yekka mugatta maama yekka oba mubeera excluded totally from inheritance senga wasigalawo kitammwe. So waneno sister w'omufu talina kyagenda kubeera nga asikira liwujudi abu olw'ensonga nti wasigadde wani wasigaddewo taata w'omufu. Tamam. wal abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad. Senga waba na fa in lam yakul lahu walad senga wabanga tuwasigaddewo mwana wawarithahu abawahu fal ummihi thuluth. Then maama w'omufu aba afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga. Kwanage aya na bismillahir rahmanir rahim. Tamam. Kakati kino njagala nkiddemu fa in lam yakul lahu walad senga omuntu ono aba afudde abanga taleseewo mwana wawarithahu abawahu olwo okusika kw'abakadde be ababiri taata ne maama fal ummihi thuluth maama olwo aba agenda kufuna omugabo gwa kimu kya kusatu olw'ensonga nti omwana wamufuddeko taleseewo omwana ye kennyini gwazaala oba omwana w'omwana we nga mwana mulenzi yani abeera omuzzukulu we. Kitegeeza ki kyetuteekeddwa okuyiga wano eno? Katuwani tulina okuyigawo kino wammanga omugabo gwa taata ddi lwasikira kimu kya mukaaga. Taata afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga farudhan nga omugabo gwokka nga gwe mugabo gwe di ainda wujudi faru warithu mudhakkaru senga mutabani we oba muwala we aba afudde alekawo omusika nga mwana wa bulenzi. Kakati ate taata asikira omugabo gwa kimu kya mukaaga farudhan walbaaqi ta'siban nasikira n'ekyo ekiba kisigaddewo nga tumuwadde omugabo kimu kya mukaaga n'alinda n'ekinaaba kifikidde oluvannyuma lwa bannannyini migabo ly'omu okufuna omugabo gwe akifuna ddi ekyo ainda wujudi faru warithu muannath senga muwala bw'aba afudde oba mutabani w'abeera afudde abanga aleseewo omusika nga mwana wa buwala. Ndowooza akampa ako nako kakoze eki kategerekese bulungi. So nzirayo katini wal abawayhi fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fal ummihi thuluth. Then maama
Maama w'omufu ddi asikira omugabo gwa kimu kya mukaaga. Maama w'omufu asikira omugabo gwa kimu kya mukaaga inda wujudi faru warif, senga muwala waaba afudde oba mutabani wabeera afudde, alekawo muki, alekawo omwana, alekawo omwana. Olwo maama w'omufu aba afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga. Senga mutabani we oba muwala we abeera afudde, alekawo omwana oba omwana w'omwana we ng'azaalibwa mwana mulenzi. Omugabo gw'okubiri ogwa maama mugabo gwa kimu kya kusatu. Ddi maama bw'asikira omugabo gwa kimu kya kusatu inda adami wujudi faru warif, senga mutabani we aba afudde oba muwala we abeera afudde, abeera nga taleseewo mwana yenna, olwo maama aba afuna omugabo gwa kimu kya kusatu. Kitegeeza ki? Omugabo gwa maama gubeera excluded partially okuva ku kimu ekyokusatu ogenda ku kimu ekyomukaaga inda wujudi faru warif. Maama omugabo gwe gukendeezebwako obunene ne guva ku kimu ekyokusatu ne gugenda ku kimu ekyomukaaga senga omwana we aba afudde abanga aleseewo omwana oba omwana w'omwana we nga mwana mulenzi naye nga wa bulenzi, yani nga mutabani we yazaala omwana nga muzzukulu wa mwana mulenzi, naye senga wabanga tewaliiwo mwana wa mwana we yaddeyo omwana we, kitegeeza nti maama aba afuna omugabo gwa kimu kya kusatu kwa kye kiba kirekeddwa mutabani we oba muwala we. Tamam. Fa in kana lahu ikhwa, senga wabeerawo baganda b'omufu ng'ali omu nga bali babiri n'okgenda waggulu. Fa in kana lahu ikhwa, senga wabeerawo baganda b'omufu okutandikira ku babiri n'okgenda waki, n'okgenda waggulu. Fal ummihi sudusu, olwo maama w'omufu abeera ng'asikira omugabo gwa kimu kya mukaaga. Tamam. Tulina ensonga bbiri. Ensonga esooka, ddi maama bw'afuna kimu kya mukaaga senga mutabani we aba afudde oba muwala we aba afudde ang'aleseewo omwana. Omwana oyo nga mwana we ye kennyini gwazaala omufu oba nga mwana wa mwana we naye nga wa mwana mulenzi. Ekyokubiri inda wujudi adadun min al ikhwa, senga omufu muwala we aba afudde oba mutabani we aba afudde afa n'alekawo baganda be babiri n'okgenda waggulu, olwo omugabo gwa maama gubeera excluded partially okuva ku kimu kya kusatu okgenda ku kimu ekyomukaaga liwujudi adadu min al ikhwa, senga wasigalawo baganda b'omufu nga bali babiri n'okgenda waggulu. Ekyokulabirako alwaratha abasika be tulinawo, tulina ummu, tulina maama, tulina maama. Tamam. Tulina akhu al abu, tulina muganda w'omufu nga bagatta taata. Tamam. Tulina muganda w'omufu nga bagatta maama yekka. Tulina maama ne muganda w'omufu nga bagatta maama yekka. Tamam. Tulina akhu shaqiq, tulina muganda w'omufu nga bagatta taata ne maama, ate tubeera ne ukhti wa ukhti ashaqiqa, era tulina ne muganda w'omufu sister nga bagatta taata ne maama. Ekyokulabirako tugambye fa in kana lahu ikhwa, bwabanga wasigaddewo baganda b'omufu yani nga bali babiri n'okgenda waggulu, fal ummihi sudusu, olwo maama w'omufu abeera afuna omugabo gwa kimu kya kusatu. Lwaki kimu kya mukaaga? Lwaki kimu kya mukaaga? liwujudi adadun min al ikhwa, wasigaddewo ennamba ddene mu baganda b'omufu. Tamam. Maama asikira ki wano? falil ummu sudusu, maama waneeno agenda kusikira kimu kya mukaaga. Lwaki kimu kya mukaaga? liwujudi adadun min al ikhwa, ennamba esigadde mu baganda b'omufu nnene, omu, babiri, basatu. Omufu alesa omuganda we nga bagatta maama yekka, omufu alesa omuganda we nga bagatta taata ne maama, n'alekawo ne sita we ngera bagatta taata ne maama, abantu bameka? Basatu. Kiba kikendeeza omugabo gwa maama okuva ku kimu ekyokusatu ne gujja ku kimu ekyokumeka? Ku kimu ekyomukaaga. Wal akhul ummu, ono muganda w'omufu omunnabbeere nga bagatta taata ye nga bagatta maama yekka, nga tebagatta taata ne maama, waneeno abeera afuna kimu kya mukaaga. Lwaki kimu kya mukaaga? li infiradihi, asigaddewo atya? Asigaddewo omu. Tamam. Asigaddewo omu. Ekyokubiri wala adami wujudi faru warif, tewasigaddewo mwana mu baana b'omufu. Ekyokusatu wala adami wujudi asuru mudhakka, tewasigaddewo musika wa kikolo nga musajja. Omusika w'ekikolo nga musajja yani tuba tutegeeza taata w'omufu oba jjajja w'omufu. Tamam.
al-akhu shaqiq wal ukhti shaqiq bano baga kusikira kikoze kitya al-baqi basikira ekiba kisigaddewo oluvannyuma lwa bano bannannyini migabo maama w'omufu ne sister w'omufu ne brother w'omufu nabbera okufuna emigabo gyabwe akati ono akhu shaqiq mugano omufunga bagata taata ne maama wa ukhti shaqiqa ne sister w'omufunga bagata taata ne maama al-baqi ta'asiban basikira ekiba kifikidde lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini ng'aliko omulenzi alina emigabo ebiri ate omuwala alina omugabo gumu. Tamam, bino byonna tubikola ddi? Bino byonna tubikola Allah yagamba min ba'di wasiyati yusi biha aw dayni, oluvannyuma lw'okutunula mu ddaame ly'omufu lyalese ne tujjamu ebyo byennyini omufu bye yalaama ye kennyini bye yalaama bijjibwe mu maali ye, nga tulina okujjamu ekiraamo mu maali y'omufu kye yalaama nga tekisukka mugabo gwa kimu kyakusatu. Senga tukisanga ng'ekiraamo kye yalaama tujje mu maali ye bifo nga tetunnaba kugaba maali ye nga kisukka omugabo gwa kimu ekyokusatu, olwo okukijjamu tulina kusooka kufuna lukusa okuva eri abasika balese, abaana be n'abasika be. Tamam, min ba'di wasiyati yusi biha aw dayni, n'okusasula amabanja omuntu ono g'abeera alina. Omuntu asobola okufa ng'alese amabanja. Amabanja galimu emiteeko ebiri, waliwo amabanja agabadde amabanja nga gamubanjibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amabanja nga gamubanjibwa bantu. Mu mabanja ga Allah subhanahu wa ta'ala omusajja asobola okuba nga abadde mu nsi nga mugagga Allah yamuwa emmaali nga takolanga hijja. Eryo bbanja tulijja mu maali ye ng'amaze okufa ne tumukolera hijja. Abadde tawanga ku zaka ofuna bulungi, eryo bbanja Allah alimukola ki? Allah alimubanja nga abadde tawa zaka takolanga hijja naye nga ate obusobozi abadde abulina. Ebyo bimu ku bintu etujja mu maali y'omuntu ng'afudde, eryo bbanja lya Allah subhanahu wa ta'ala. N'amabanja agamubanjibwa abantu asobola okubanga abadde n'amabanja batya, waliwo abaamuteresa ebintu byabwe nga tulina okubizzaayo. Kitegerekese bulungi, obanga alina ezimu ku nsimbi z'abantu ziyeewola nga tulina ozisasula, oba oluusi nga ssente za banka nga tulina okuzisasula. So bannannyini migabo tubawa emigabo gyabwe nga bamuzze muwulya bwenjogedde Allah nga bwannyonnyola mu paati gye tusoose okulaba baada oluvannyuma lw'okusasula amabanja gabanjibwa omufu, imma amabanja ga Allah oba amabanja g'abantu. Ekyokubiri n'okuba tuggyemu ekiraamo ye kenyi kyeyalama mu maali ekigibwemu kitwalibwe gye kiteekeddwa okutwalibwa nga tujja okulaba mu maaso eyo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Abaukum wa abnaukum la taderuna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a faridatan min Allahi inna Allaha kana aliman hakima. Tamam, Allah agamba nti abaukum bakadde bammwe ababazaala bajjajja mmwe, wa abnaukum n'abaana bammwe, la taderuna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a, gwe tosobola kumanya ani ayina mugaso guli kumpi eri ggwe. So n'olwekyo faridatan min Allahi, bw'atyo Allah bwe yagereka bwe tuteekeddwa okubeera nga tugaba emmaali eyo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, nga tusemberera okukomekereza aya Allah yagamba nti walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, mulina omugabo gwa kimu kyakubiri mmwe basajja mmwe. Walakum nisfu mimma taraka azwajukum, mulina omugabo gwa kimu kyakubiri mmwe basajja mmwe abaami, mmwe be babirekeddwa bakyala bammwe, naye ddi lw'ofuna haafu ku maali erekeddwa mukazi wo, illam yakul lahunna walad, senga mukazi waafa n'abanga taleseewo mwana. Tamam, alwaratha abasika betulina wano, omukyala afudde, omukyala mu kufa najja n'alekawo zawuki, n'alekawo bbaawe oba gwe tuyinza okuyita ssemwandu. Tamam, bw'aleseewo bbaawe najja n'alekawo ne n'alekawo ne maama we, najja n'alekawo ne taata we, najja n'alekawo ne akhu shaqiq, n'alekawo tamam wajad n'alekawo ne jjajja. Omukyala afudde, bw'afudde najja n'aleka bbaawe, najja n'alekawo maama we, najja n'alekawo taata we,
n'alekawo muganda wo omulenzi nga bagata taata ne maama najja n'alekawo ne jjajjaawe. Tamam, bwe tuba nga tutunuulya wano eno mu masala gano omukyalo ono afudde taleseewo mwana yenna. Tamam, falizawuju wano ssemwandu annisfu asikira kimu kyakubiri li adami wujudi faru warifu olw'ensonga nti mukazi we taleseewo mwana. Tamam, walil ummu ate maama w'omufu wano asikira kimu kyakusatu. Lwaki kimu kyakusatu? Li adami wujudi faru warifu muwala wa mufuddeko talese mwana yekenyi gwazaala. Ekyokubiri wala adami wujudi adadu min al ikhwa ne muganda w'omufu asigadde waaliwo omu yekka so tekigana mwama ono kubeera nga afuna omugabo gwe ogw'ekimu. Ekyokusatu wal ab taata w'omufu asudusu farudan afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga plus wal baqita asiban n'alindya n'ekyo ekinaaba kifikkidde oluvannyuma lwa ssemwandu ne maama w'omufu okuba nga bafuna emigabo gyabwe. Lwaki li adami wujudi faru warifu mudhakkar tewasigaddewo musikanga mwana wa bulenzi. Al akhu shakik wal jaddi baneeno bombiriri mahjubani bil ab bano tebalina kye bagenda kuba nti basikira olw'ensonga nti wasigaddewo taata w'omufu. Tamam, kiki twagala wano di omusajja ssemwandu diri ofuna kimu kyakubiri ko bye babirekeddwa mukyalawo senga mukyalawo afa nga temuzadde mwana nga tomulinaamu mwana yadde omwana gwe yajja naye ewuwo. So awo mukyalo bw'afa nga afiridde mu mbeera efaanana bwetyo then gwe ssemwandu obeera olina omugabo gwa kimu kyakubiri kwe byabeera alese mukazi wo. Fa in kaana lahunna walad ne senga mukyala waafa ng'alina omwana gwakuzaalamu ggwe oba omwana gwe yazaala awalala falakumu rubu mimma tarakim mulina omugabo gwa kimu kyakuna mwebyo byabirekeddwa bakyala bammwe. Tamam, tulina bandu omusajja ono afiiriddwako mukazi we mukyalo ono afudde aleseewo binti ibn n'alekawo ne binti. Tamam, najja alekawo ab n'alekawo ne n'alekawo ne ukhti Tamam, Allah yagamba bukate omuntu ogambe nti kimu kyakubiri singa abataze na muki na mwana. Tamam, tomuzaddemu mwana oba ye omwana gwe yajja naye ewuwo. Tamam, ekisigadde kiba kyani oba singa era abazze n'omwana obanga omuzaddemu omwana kyekimu ekyokuna paati ebesigadde ebeera yaani tugigabiraani? Very good question. Tamam, tutunuulira abasika abasigaddewo bw'abanga abasika be tulina nga tulina baawe ofuna bulungi, tulina maama we, tulina taata we, ofuna bulungi, olwo nga talina muki talina mwana. So ono baawe afuna kimu kyakubiri mu ebirekeddwani mukazi we, ofuna bulungi. Maama we n'afunako kimu kyakusatu mu ebirekeddwa muwala we kubisigadde oluvannyuma lwa ssemwandu otwala kimu kyakumeka. Tuli ku sayidi ya taata tuli ku sayidi ya taata amene ku sayidi y'omwami tutunuuli ayiwa afudde mukyala ekitegeeza kimu kyakubiri oba ekimu ekyokuna paati esigaddewo gye tugabanya buli muntu afuna paati gy'ateekeddwa okufuna. Yes. Okay, kyembadde njagala kumanya. Kaakati tutunuulira amasala gonna nga gakujjidde ofuna bulungi, tunuulira abasika abaliwo baani abalinako emigabo na baani abasika nga balina emigabo na baani abasika nga bajja kulinda ekina bakikoze kifikidde. Bwe tutunuulira wano tulina ssemwandu wuuno mukazi we yafudde, tulina maama we maama waani w'omufu ne taata waani w'omufu. Kati wano eno ssemwandu afuna kimu kyakubiri. Lwaki? Talina mwana gwe yali azadde mu mukazi we ate ne mukazi we ne talina mwana gwe yali azaddeko walala. Olwo ssemwandu afuna kimu kyakumeka kyakubiri. Ate maama w'omufu n'afuna kimu kyakusatu. Lwaki kimu kyakusatu? Tewasigaddeewo baganda ba mufu basukka mu omu. Ekyokubiri, tewasigaddeewo mwana wa muki wa mufu. Maama afuna kimu kyakumeka kyakusatu. Kati taata ono ekiba kisigadde kyonna kiki? Oluvannyuma lwa maama ne ssemwandu ofuna omuki
omugabo gwabwe kitegerekese bulungi ekiba kisigadde kyonna kyani kyataata tamam kakati tuli wano fa in kana lahunna walad senga mukazi waafa nabanga alese omwana ofuna bulungi falakum rubu mimma tarakin olose mwandu oba olina omugabo gwa kimu kyakumeka kyakuna tamam kyekyokulabako kyetulina wano tulina semwandu zawujuuno wano ne tubeera ne binti ibn Nesani's daughter muwala wa mutabani w'omuki w'omufu oli yafudde ne tulina ne binti tulina ne muwala w'omuki w'omufu ofuna bulungi tulina taata w'omufu abu waneno waali wa ummu ne maama w'omufu waali ne ukhtil ummu ne muganda w'omufu omuwala nga bagatta maama yekka tamam waneno mu bwangu ddala obw'ekitalo bwetubanga tutunuulidde ukhtil ummu ono ofuna bulungi ono muwa muganda w'omufu nga bagatta maama mahjubatu bil ab olw'okusigala okwa taata w'omufu ye talina kyagenda kusikira kitegerekese bulungi walfaru alwarith ate wasigaddewo n'abaki n'abasika ab'ekikolo nga be bano abaana abameka ababiri omuzzukulu n'omwana ow'omufu ow'obuwala tamam semwandu afuna kimu kyakuna lwaki kimu kyakuna liwujudi faru warith wasigaddewo omuki omusika mu baana b'omufu si kyekyokka ate omufu yaleseewo naki yaleseewo ne muzzukulu we owamuki owamutabani we tuli fenna tamam maama wali umu maama wano maama w'omufu afuna kimu kya mukaaga lwaki kimu kya mukaaga liwujudi faru warith wasigaddewo abaki abasika tamam ate taata naye afuna wano kimu kya mukaaga liwujudi faru warith zaid nekyo kinaba kisigadde nakyajja kubeera nga akitwala olw'ensonga nti abasika abasigaddewo bonna baana babuki baana babuwala tamam ate dota muwala w'omuki muwala w'omufu haafu yaafuna kimu kyakumeka kyakubiri kwebyo ebabirekeddwa maama we lwaki afuna kimu kyakubiri muwala w'omufu le adami wujudi man yuasiluha tewasigaddewo brother we bwebagenda kulyaki bwebagenda kusikira kifikidde oluvannyuma lwa bannannyini migabo okufuna emigabo gyabwe ekyokubiri wal infradi omwana ono asigaddewo omuwala atya omujjukira Allah yagambye fa in kunna nisaa fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak tamam wa in kanat wahidatan falaha anisfu wa binti ibn ono Sani's daughter muwala wa mutabani w'omufu aba afuna kimu kyakumeka kimu kya mukaaga lwaki kimu kya mukaaga litakmira thuluthaini olw'okujuliza omugabo gwa bibiri byakomeka byakusatu twabirabye mu episode yaffe yakoze eki eyasoose tamam insha Allah taala naam kakati naye bye tubikola ddi bino byonna tubijjamu ddi Allah yagamba nti min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn oluvannyuma lw'okutunuulira mu ddaame ly'omufu mulimu ki yani kyeyalaama ye kennyini ne tukijja mu maali ye osobola okubanga walaama tujja kulaba insha Allah okulaama waliwo okulama kibayita wasiyatun wajiba ne wasiya eyitibwa ikhtiyariya nga gwe weesaliddewo ne obligatory bequest kati waneeno Allah ategeeza obligatory ki bequest ekiraama ekyo ekyobuwaze ekijjibwa mu maali yo kiragawa tujja kubiraba nga tutuuse insha Allah subhanahu wa ta'ala ku kye bayita alwasiya ku kye bayita okukola ki okulaama so tumala kutunuulira ne tujjamu eddaame ye kennyini lyeramira omufu lijjibwa mu maali ye bwe tumala ekyo okukimaliriza nga tutunuulira amabanja g'alina imma gayinza okuba nga amabanja alina amabanja ga Allah n'amabanja g'abantu tulina okusooka okusootinga ebintu ebyo ebimeka ebibiri bwe tumala obisootinga tubeere nga tuwa bannannyini emigabo emigabo gyabwe nsuubira nti awo insha Allahu taala wategeerekese bulungi tamam walahunna rubu mimma taraktum illam yakun lakum walad ate bo bakyala baffe bwe mbanga nze nfudde bawe mama Shaukani mfudde ndeseewani mama Shaukani kati mukyala wange bwe mba ndeseewo afuna omugabo gwa kimu kyakumeka kimu kyakuna di senga mbanga nfudde nga sireseewo muki mwana tamam nga tetuzadde mwana simuzaddeemu mwana ye nga simuzaddeemu mwana
ate ngera tewaliwera mwana mulago nazaala mukyalo omulala. Kano kankagire bulungi kategerekeke. Omukyala senga for example afaako mukyala wange, omukyala oyo naafa nga yazaala omwana, naye ng'omwana oyo si wange, tuli ffenna, naye nga n'omwana oyo atali wange teyamuzaala mu makubo matuufu. Mu bufunze yasaatuuka n'asukka ensalo ya Allah n'azaala omwana. Omwana oyo akendeeza ku mugabo gwange nze Ssemwandu. Sa la takendeeza naam omugabo gwange agukendeeza. Y'omukyala kasitaaba n'omwana yenna bw'abanga yafudde, si nsonga yasaatuuka gye yasaatuuka n'amuzaala mu makubo agatali matuufu, ne kati waafiiridde nga namuwasa mu mateeka aga shariya, abalibwa nti yalese omwana. Era nfuna omugabo gwa kimu kyakumeka kyakuna. Lwaki? Olw'ensonga nti omwana yenna azaaliddwa mu makubo agatali matuufu asikira maama. Tuli ffenna tamam. Kakati tukomewo. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bakyala baffe bano bwe tubanga ffe tufudde nga nze nfudde nga mu kufa kwange setuzadde mwana, tetuzadde eki mwana. Ofuna bulungi. Oba nsobola okuba nga nze wenfiridde ninayo omwana gwe nazaala, naye nga nange omwana namuzaala mu mbeera yakusaatuuka eno gye tusaatuukira, nasaatuuka nenzaala omwana. Abaffe omwana oyo akosa omugabo gwa nnamwandu, okwamukula kuli nti nedda takosa mugabo gwaki, ye nnamwandu asigala afuna kimu kyakuna senga nfa nga simuzaddeemu mwana ye nga ye, oba nga siina mwana gwe nazaala walala mukazi mulala naye mu makubo amatuufu. Point erikiriya bulungi. Senga nze nfa naye mba nga ndese omwana, naye ng'ono omukyala esaamuzaalamu mwana, naye nga nze ate omwana gwe nnina gwe ndese nasaatuukira eyo ne mukola ki ne muzaala, mbalibwa nti nfudde sirese mwana, namwandu afuna omugabo gwa kimu kyakuna. Ekyokulabirako alwaratha, tulina zawuja namwandu, mukyala ono afiiriddwako bba. Tamaamu. Kakati nze nfudde naye mbanga mu kufa ndese ne taata ndese ne maama, kitegerekese bulungi, ndese ne ikhwa ne baganda bange. Ofuna bulungi. Ekisookera ddala al ikhwa baganda bange baneeno bonna mahjubuna bil ab, olw'okusigala okwa taata wange baneeno bonna baganda bange tebena kye basikira ku ebyo byendese, olw'ensonga nti wasigaddewo taata abaziiza. Ate nnamwandu ono gwendese afuna kimu kyakuna li adami wujudi faru warifu, tetulesewo mwana gwe tuzadde. Taata wange n'afuna kimu kya mukaaga, nekyo ekinaabera kifikidde kike. Maama naye n'abeera ng'afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga li wujudi adadu min al ikhwa, olw'ensonga nti baganda bange bano abasigaddewo bangi, basukka mu atya, basukka mu omu, bali babiri n'okubeera nga beeyongerayo. Kitegerekese bulungi. Tamam. Fa in kana lakum walad, naye senga tubanga tulese omwana naye mbanga nfudde nga ndeseewo omwana, falahunna thumnu mimma taraktum, bafuna omugabo gwa kimu kyakumeka kya munaana mwe bye tubeera tulese. For example, nina zawuja namwandu, mukyala muleseewo nfudde, tulinawo ne ibn, tulinawo n'omwana ow'obulenzi. Mu kubeerawo kw'omwana ow'obulenzi waliwo ne ummu, maama asigaddewo, wa abu naye asigaddewo, ne ikhwa naye asigaddewo. Nga bwe kyabadde mu kusooka, bano baganda bange bonna babeera excluded totally from inheritance because of existence of the father. Taata, okubeera okwa taata ono baganda bange bonna tebalina kye basikira. Tamaamu. Walizawuja nnamwandu afuna kimu kya munaana li wujudi faru warifu, wasigaddewo omwana wuno w'obulenzi Shawkani waali, oba Olusirayira nga yaliwo, oba Olusinga Shawkani nani? Shawkani Leila. So nnamwandu ono aba afuna omugabo gwa kimu kyakomeka kya munaana li wujudi faru warifu. Tamam. Wal ummu, maama sudus, maama afuna kimu kya mukaaga li wujudi faru warifu, ye mwana ono w'obulenzi. Wal abu sudus, ne taata naye afuna kimu kya mukaaga li wujudi faru warifu, waliwo omulenzi, omwana ono omusika ow'obulenzi, kati ate ono omwana ye n'aba ng'asikira ki?
albaqi ta'siban nasikira byonna ebibeera bisigaddewo oluvannyuma lwa maama we okufuna kimu kya munaana ne jjajjawo omukyala ofuna ekimu eky'omukaaga ne jjajjawo omusajja naye okubeera nga naye afuna ekimu eky'omukaaga. ebyo byonna tubikola ddi? Allah yagamba nti min ba'di wasiyatin tusuuna biha aw dayni, oluvannyuma lw'okutunuulira amabanja agabadde gammanjibwa ne gasasulwa n'okugjamu ekyo kyenalaama ne kibeera nga kiteekebwa gyenalaama kibeere nga kiteekebwa. Tamam. Allah agamba ayongera agamba nti wa in kaana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falkulli wahidin minhuma as-sudus. Tamam. Paati eyo kasoga tunnyonnyola ekyo. Wa in kaana rajulun yurathu kalala, senga omuntu afa naye nga kalala kyeki? Alkalala kalala kyeki? Kalala ye muntu afa naaba nga talese mwana, gwe bayitaani kalala. Ekigambo ekyo kalala kyajja mu Qur'ani emirundi emeka? Emirundi ebiri, era mu ssuura etya? Emu. Essuura gyesembera surati Nisa aya 176 Allah yajjanga annyonnyola kye bayita kalala. Oluvannyuma lw'okunyiikira kw'abasahaba ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu nga yagamba nti gwe bayita kalala ye muntu afa nga talese baana, talese mwana wadde abazadde ababiri. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nga yagamba nti gwe bayita kalala ye muntu afa nga talese eki? Talese mwana. Tugende ebyo tujja ku aya kubeera nga tugitukako tusooke tumalirize wano. Tamam. Allah agamba nti wa in kaana rajulun yurathu kalala, katutegedde gwe bayita kalala yani senga omuntu afa naaba nga talina bagenda kumusikira, amakulu nga talese muki? Talese mwana yadde bazadde, nga tugendedde ku kwani? Ku ra'ayani ya Abubakar Siddiq, ra'ayi ya Umar ibn Khattab nga talese baki? Nga talese mwana. Wa in kaana rajulun yurathu kalalatan, senga omuntu afanga kalala tumukoze eki? Tumutegedde. Naye kalala ono afudde walahu akhun, naye nga alina yaani? Muganda we. Awu ukhti, obanga alina omwannyina. Kakati muganda we ki? Era mwannyina ki? Kakati muganda wono gwateekeddwa okuba wano gwe twogerako wano, muganda woyo alina okuba nga bagatta maama yekka. Maya wala mushimaya nga bagattaani? Maama yekka. Awu ukhti, obanga alina sisita we nga bagatta maama yekka. Ofuna bulungi? Wa in kaana rajulun yurathu kalalatan walahu akhun aw ukhti falkulli wahidin minhuma as-sudus mimma tarak. Tamam. Falkulli wahidin minhuma as-sudus, buli omu afuna kimu kyakumeka? Kya mukaaga, omu kwaba asigaddewo kwaba bameka? Ababiri. Tamam. Tugende ku Abubakar Siddiq yagamba tugwe bayita kalala yoyo omuntu aba afudde nga taleseewo mwana wadde abazadde ababiri. Era ayi Abubakar, katufune example ya Abubakar. Tamam. Kalala tanabeera musajja oba kyezinga n'abakazi kubanga tashmal omukazi n'omuki asooka kubanga afudde mukazi nga kalala obanga afudde musajja ngani kalala. Ahamuhaga yenna aba afudde nga talese muki? Mwana owa bazadde ababiri according to Abubakar Siddiq. Ate kigambo awi mura'atan. Awi mura'atun. Tamam. Asooka kubanga musajja obanga mukazi. Tamam. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan awi mura'a, aidha asooka kubanga musajja nga yafudde nga talese baki? Talese omwana obanga mukyala. Tamam. Kakati tuyina maama wano, maama w'omufu, omuntu atufuddeko naye nga afudde talese mwana. Talese mwana yazidde abazadde abameka? Ababiri according to Abubakar Siddiq. Tamam. Afudde naye nga alina akhu li ummu, nga alina muganda we ono nga bagattaani? Maama yekka. Kitegerekese bulungi? Alina akhu li ummu
nga ye musika gwakola ki gwalina. Kati omuntu ono Allah yagamba nti falikulli wahidin minhuma as-sudus, bw'abanga alesewo muganda we mulenzi nga bagatta maama na taata nga yaliwo, obanga alesewo muganda we muwala nga bagatta maama yekka nga yaliwo, Allah yagamba nti omu ku bbo abeera asigadde wafuna omugabo gwa kimu kyakumeka kya mukaaga. Kati bakitegeeza nti ono afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga. Lwaki afuna kimu kya mukaaga? Infuradi hasigadde watya omu ani muganda w'omufu nga bagattaani maama yekka. Kitegerekese bulungi, afuna kimu kyakumeka kya mukaaga. Tamam, nsonga ki ey'okubiri olowooza emweseza omugabo gwa kimu kya mukaaga? Wala adami wujudi faru warith, tewasigaddewo musika mu baana b'omuki b'omufu. Imwe omufu yennyini bazaala oba bazzukulu ab'omwana omuki omulenzi. Nsonga ki endala? Wala adami wujudi faru asulu warith mudhakkar, tewasigaddewo musika wa kikolo nga musajja, ai taata w'omufu oba jjajja w'omuki oba jjajja w'omufu. Tamam, ono Umaru. Tamam, kalata Abubakar Siddiq. Tamam, Umaru nga talesewo. Tamam, Umaru nga talesewo baana, nga talesewo baana. Abubakar Siddiq katuga nga talese mwana nenga alina omuganda woyo. Kitegerekese bulungi twagambye nti Abubakar Siddiq yaganti omuntu afa nga talese bakadde babiri yadda abaki yadda abaana. Ate Umar ibn Khattab yagamba ki omuntu afa nga talesewo baana naye asobola okubanga alesewo omu ku bakadde abameka ababiri. Tamam, katwabanga alesewo omu ku bakadde ababiri n'abanga maama nga maama yakoze eki yasigaddewo, katuwaneno maama afuna kimu kyakumeka kimu kyakusatu. Lwaki kimu kyakusatu? Bi adami wujudi adadun min al-ikhwa, tewasigaddewo omuwendo munene mu baganda b'omufu. Ekyokubiri wala adami wujudi faru warithu, n'omwana wamufuddeko oba muwala wamufuddeko afudde nga talesewo muki talesewo musika mu baana be. Tamam, Allah subhanahu wa ta'ala yongera n'agamba fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi thuluthi. Tamam, senga kalalo onaafa nga musajja obanga mukazi n'abanga alese baganda baba nabbeere babiri, tuli ffenna bameka babiri oba basatu n'okusingawo, Allah yagamba atya fahum shuraka'u fi thuluthi, bonna beegattira ku mugabo gwa kimu kyakumeka kyakusatu. Ekyokulabirako tamam, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yagamba kalala yoyo omuntu afa nga talese muki talese mwana. Tamam, kati omuntu ono atufuddeko n'aleka ikhwatu li baganda be nga bagatta maama yekka. Abasika be tulina baganda be nga bagatta maama yekka. Baneeno bonna bagabana kimu kyakusatu. Abawala n'abaki n'abalenzi nga tukibagabanyiza kyenkanyi, nga tukibagabanyiza ki kyenkanyi. Kitegerekese bulungi. Mu bano temulimu ate omuwala afuna omugabo munene ate omulenzi afuna omugabo munene, omuwala afuna omugabo muki mutini, bonna bafuna kiki kyenkanyi. Bano baganda b'omufu abannabbeere. Toli ffenna. Lwaki bafunye omugabo guno ogwa kimu kyakusatu bonna? Lwaki? Litaaddudi bangi. Ofuna bulungi, senga abaddewo omu yekka abadde alina kimu kya mukaaga atya omu, naye kati bali basatu and plus oba babiri and plus bagabana omugabo gwa kimu kyakusatu nga tugubagabanyiza bisawiya nga bagufuna kiki bagufuna kyenkanyi. Tuli ffenna. Aha, Umar ibn Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab yagamba nga talesewo baana. Kitegeeza basobola okuba n'abakadde ababiri. Kitegeeka bulungi. Kati nga waliwo ummu, senga taata abeera abantu tebajja kusika. Kitegerekese. Tamam, kati maama wano maama bano balina kimu kyakusatu bangi. Wano maama aba afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga. Lwaki? Ngati wali mwana. Senga ki? Tunula wano olabe. Muwala wafudde oba mutabani wafudde. Alese baganda be basatu oba okusinga bonna bannabbeere bafuna omugabo gwa kimu kyakumeka kyakusatu. Lwaki bafuna kimu kyakusatu? Olw'ensonga nti basukka kwatya kwomu. Tuli ffenna. Aha,
wano maama w'omufu alina omugabo gwa kimu kya mukaaga. Tuli ffenna lwaki alina kimu kya mukaaga nga talina kimu kya kusatu ate nga tewasigaddewo musika mu baana ba muwala waafudde oba mutabani we. Lwansonga ki? La fakitani tamam. Wano maama afuna kimu kya mukaaga lwaki? Liwujudi adadun min al-ikhwa, baganda b'omufu abasigaddewo basusse obuki kasa babeera bangi bakendeeza omugabo gwani? Omugabo gwa maama. Kitegerekese bulungi? Tamam. Ebyo byonna tubikola tuddi min ba'di wasiyati yuswa biha aw daynin ghayra mudharri wasiyatan min Allah ila akhir al-aya. Era byonna bino tubikola nga tumaze kubeera nga tukola tutya? Nga tusasula amabanja gabadde gabanji b'omufu n'okujjamu ekiraamu. Kakati tukyali ku kalaala ono. Kalaala ono Qur'ani, ekigambo kalaala kyajja mu Qur'ani emirundi ebiri era mu ssuula etya? Mu ssuula emu. Oluvannyuma lw'okuba nti ashaabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama baalina endaba ez'enjawulo kwani gwe bayita kalaala. Tulabye Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu agamba nti gwe bayita kalaala yoyo abaafudde nga talese maama yani nga talesewo bazadde yadde abaana, gwe bayita kalaala inda Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab yenga agamba nti gwe bayita kalaala yoyo omuntu abeera afudde nga taleseewo ki? Taleseewo mwana. Kiba kitegeeza nti akyayinza okubeera n'abaki? N'abazadde. Ensonga zagenda mu maaso nga babuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ani kalaala, ani kalaala, ani kalaala. Kitegerekese bulungi? Allah subhanahu wa ta'ala najja n'abanyonyola gwe bayitaani? Gwe bayita kalaala. Allah yagamba atya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaftunaka anil kalaala. Bakugamba Muhammad nga bakubuuza babuliko gwe bayitaani? Gwe bayita kalaala. Qulillahu, bagambe nti Allah subhanahu wa ta'ala yuftikum fil kalala. Yagenda okubabulira gwe bayitaani? Gwe bayita kalaala. Allah yagamba ani kalaala? Allah yagamba nti inimuru halak, ye muntu akola ki? Abaafudde. Laisa lahu walad, naye nga talese muki? Talese mwana. Omuntu nga afudde naye nga talese ki? Walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, naye naafa ng'aleseewo omwannyina omuki? Omuwala. Omwannyina oyo omuwala nga bagatta taata naani? Ne maama. Oba asobola okubeera mwannyina oyo omuwala nga bagatta taata yekka. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mwannyina oyo sisita oyo aba alina omugabo gwa kimu kyakubiri mu ebyo birekeddwa muganda we. Agusikira ddi? Wa huwa yarifuha illam yakul laha walad. Agusikira tumuwa kimu kyakubiri muganda w'omufu ono omuwala nga bagatta taata ne maama oba nga bagatta taata yekka, tumuwadde kimu kyakubiri singa muganda waaba afudde abanga talese muki? Talese mwana. Ekyokulabirako alwarafa abasikabe tulina wano, tulina tulina maama w'omuki? Maama w'omufu ne ukhti shaqiq ne sister w'omufu nga bagatta taata naani? Ne maama. Era ntujja ne tubeera naani? Ne ukhti al-ab ne sister w'omufu nga bagatta taata yekka. Tuli ffenna rakisma ya kwais atufuddeko alese maama we, alesewo muganda we omuwala nga bagatta taata naani? N'aleko ne muganda we omuwala nga bagatta taata yekka. Wantukola tutya? Falil ummu sudusu, maama afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga. Lwaki maama afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga? Liwujudi adadun min al-ikhwa, wasigaddewo baganda b'omufu bameka? Babiri. Kitegerekese bulungi? Tamam. Wal ukhti shaqiqa, ono sister w'omufu tugenda okutunulya masala ng'omuntu ono yafudde teyaleseewo muki? Mwana. Naye ate yaleseewo sister we nga bagattaani? Taata naani? Taata ne maama. Wano Allah yagamba nti asikira kimu kyakumeka? Kyakubiri. Tuli ffenna
kimu kyakumeka naye akisikira ddi wahuwa yarithuha illam yakul laha walad singa tubabeera omwana katwone no sista w'omufu afuna omugabo gwa kimu kyakubiri li adami wujudi warith omunno ono muganda we yafudde talese muki talese mwana yadde omwana w'omulenzi ensonga ey'okubiri asikidde kimu kyakubiri wala adami wujudi man yuasibuha tewasigaddewo muganda we muki mulenzi gwagenda kusikira naye empisi oluvannyuma lwa maama okufuna omuki omugabo gwe eyo nsonga yakumeka yakubiri ensonga ey'okusatu wal infuradiha asigaddewo atya omukitegeeza senga babadde ba sisters bano nga bali babiri n'okusinga ku babiri ono abadde tebayinza kufuna kimu kyakumeka kyakubiri tuli fenna then ukhtil abu ono sister we omulala gwe yalese nga bagatta taata yekka yaafuna kimu kyakumeka afuna kimu kya mukaaga lwaki afuna kimu kya mukaaga ensonga tewasigaddeyo la ono afunye kimu kyakubiri ensonga ezimu ekimu kyokubiri zezimu zezo naye ono waliwo ekyeyongerako lwaki afunye kimu kya mukaaga litakmiratu athuluthaini olw'okujjuliza omugabo gwa bibiri byakusatu okugabanwa abaana ab'obuki ab'obuwala ababiri tamamu taha Allah yagamba fa in kana tathnatayn senga abalesewo baganda bebameka nga baki nga bawala falahuma thuluthani mimma taraka basikira bibiri byakumeka byakusatu mwebi era birekeddwa muganda waabwe tamam aha tugende oktani okay ikhwa al alesewo ba sisters be nga bagata tata nani tata ne mama ofuna bulungi Allah yagamba nti fa in kana tathnataini falahuma thuluthani mimma tarak senga bale songa ba sister bali babiri either nga bagata tata ne mama obanga bagata tata yekka wano kana waloli omunabbere talijjamu wano tuli kubano nga baleso babiri bokka bwe bati ne bebakoze eki bebasigaddewo ababiri ababasigaddewo oba okusingawo ku babiri bafuna omugabo gwa bibiri byakomeka bibiri byakusatu kakati wano tulina maama w'omufu uno tulina ne baganda b'omufu abawala nga baganda taata nani ne maama tulina ne muganda w'omufu uno omulabye ono naye nga baganda taata yekka tamam tewali kikyuka ky'amaanyi maama wano afuna mugabo gwa kimu kyakumeka mugabo gwa kimu kya mukaga lwaki liwujudi adadun min al ikhwa wasigaddewo there is a number of sisters okira bulungi baba no bangi tamam bano baganda b'omufu bano nga bagata taata ne maama abawala bafuna bibiri byakumeka bibiri byakusatu litaaddudi olw'ensonga nti basukka kwatya basukka kwomu nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yategeezaawo tamam ono ukhtil ab sister bwe bagatta taata yekka talina kyagenda kusikira la tarif lwaki listighraqi athuluthayn kitegerekese bulungi ono ukhtil ab sister nga bagatta taata yekka ye talina kyasikidde olw'ensonga nti omugabo gwa bibiri byakusatu okugabanwa abaana b'obuwala gukoze gutya guweddewo bano bagukoze eki bagututte abaana b'obuwala tebalina mugabo gwabaweebwa kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga gusukka bibiri byakomeka bibiri byakusatu tamam wa in kanu ikhwata rijala wa nisaa falidhakari mithlu hadhi al unthayaini tamam kati senga omuntu ono aba afudde alekawo ikhwata rijala wa nisaa n'alekawo baganda be abalenzi n'abawala nga bagatta taata ne maama obanga bagatta taata yekka Allah yagamba nti falidhakari mithlu hadhi al unthayaini olwo tukola tutya abalenzi
tubawa emigabo ebiri kwekyo kiba kirekeddwa muganda waabwe ate abawala ne bafuna omugabo gutya omugabo gumugumu tamam tuyina ikhwa wal akhwati al ashiqa ikhwatu wal akhwat al ashiqa tamam waneno arese baganda babalenzi ne baganda babaki abawala nga bagatta taata ne mama tuli fenna waneno tukola tutya falil ummu sudus mama afuna kimu kya mukaaga liwujudi adadun min al ikhwa wasigadde baganda b'omufubaki baganda b'omufuba bano bangi kati baneno ne basikira ekikoze eki albaqi kiba kisigalidde lidhakari mithlu hadhi al unthayaini lidhakari mithlu hadhi al unthayaini amulenzi alina emigabo emeka emigabo ebiri ate abaliko abawala bafuna omugabo gutya omugabo gumugumu asulu masala LCM wanene ebeera 6 kiba kitegeeza nti maama alina omugabo gutya omugabo gumu ekiba kisigaddewo gibeera emigabo emeka gibeera emigabo ena okufuna LCM okugabanyiza abantu bano emigabo ginene negisigaddewo tutunulira omuwendo gwabwe bali bameka omuwendo gwabwe yebeera asulu al masala netubeera nga tubagabira ekyo ekibeera kikoze eki ekibeera kisigaddewo Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwe yannyonnyola yubayyinu Allahu lakum an tudhillu wallahu bikulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala yatunnyonnyola amateeka ago gonna tuleke kubeera nga tukola ki tuleke kubeera nga tubula tulina okukimanya n'okukitegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi ku buli kintu kyonna. Shukran ala husni istimaikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.